Ekisaawe kya Kadonkamu nakitandika mu 2022. Yes sir. Emyaka nalina emyaka 9. Yes sir. Kuyimba okwo ne kuba nkunyumira nnyo. Waliwo ennyimba we natuukira myaka egyo 9. Waliwo ennyimba ezaaliwo ze nkyajjukira obulungi. Okugeza nga luyimba. Okwali olwa mukadde wange yatuufa ku maaso. Omugenzi George Sebo Mugonza. Both. Akamaso kankutte simanyi kagoogwa. Yebigere ebinsiwa nabayo mbala sente eziringa ebikola. Oluyimba kagana lwagala nnyo olw'ebigambo omusajja ensenka gye yabisengekangamu. Yes sir. Kwegamba nayogera ebintu nga bijabula naye nga byonna byetololera ku mbeera ya bwavu. Tatayagala kola. Oluyimba olwokubiri. Yes sir. Era lwe navaako nennyumirwa nnyo music naddala ono wa Kadonkamu. Yes sir. Nali maze okuviirwako tata wange mu kaseera ako. Yes sir. Oluyimba olwo lwali lwa Sam Mafias Walukagga nga tannafuuka musiime wa Kabaka. Lwali lugamba lwavaawo ye luno olumaze abalungi n'ababi tusanye tukomye akasatiro. Oluyimba Kanyampola kakambuwadde keesibye. Kati oluyimba olwo bwe ndusanga nze nafunanga ekinnuma nga nzijukira ku taata wange nga nzijukira ku luyimba olwo nga nzira ebbali nga bwe nduyimba ngenda omaliriza nga nkaabyemu ng'ekibadde kinnuma kitowolokosi. Kati nenzija nga neeyongera mu maaso kati ate mu kweyongera mu maaso nenzija nengwako omusajja lwakuba nti kati yava mu kuyimba yali Vincent Segawa. Omulenzi oyo omusajja oyo bwana mukulu oyo bamuyite ntya naye kyonna kyekiri agamba ate ye yansipayalinga nnyo okuyingira music. Yes sir. Neŋŋamba naye ebigambo bino ababituula ne babiyiiya batya. Kati olw'okuba nkugambye nti nalina obuyimba bwe najjanga ngoberera nga njira ne mbuyimbiramu abantu mpola. Waliwo n'akayimbako omusajja bamuyita Sebandeke. Hassan. Sebandeke nnene nnebu nzizakulongamya ensi yaffe okuva ebuvanjuba ne buvanjuba neewunya kakati neesimye okubalabako nammwe wano. Ako kati nagendanga mbuyimba. Yes sir. Waliwo n'omulala bamwitanga Geoffrey Mukungu. Geoffrey Mukungu Malaika. Yayina akayimba akazimawumba sibatidde mawumba. Kati nze nagattangamu ne ŋŋamba teokumanya mawumba mama wange yekka yatawumba. Ng'afunayo kikumi nze okuva dda nga nkimanyi nti maama yabasinga byonna. Anti kati tolaba abasajja bangi batuuka ne bagamba abakazi b'ennaku zino baweddemu ensa abakazi bakoze eki naye nga ffenna tusigala ekintu kimu nti maama we yasinga kubanga ono gw'olina ewaka akutawanya naye abaana bazaala agamba abeerawo maama mumanyi nga ki maama ekintu ekitalikyuka mu nsi muno kyotaswageraageranya ku muntu kye kibayita maama. Nanyini kiggwa nanyini kiggwa yakiweebuula. Bwotyo besika otandika obulamu. Kati ntandika obulamu bwe nzija mu mwaka gwa 2007 nzija mbula ewaka. Obula kyekikubuza? Nali kitone. Nali nga mpulira njagala nnyo okuyimba ate ng'ewaka wendi tebaŋŋanya. Kati nga maama afubako nnyo buli lwe ŋŋenda buli lwe nzirayo. Navanga ku ssomero ssaawa 6 ne ŋŋenda ne nnyimba ekikyusa nenzirayo Ssenyomo. Ssenyomo era kiri mu kikyusa wano just 2.5 kilometer okuva wano okutuukawo awo we banzaalira ddala era we bali ntweka nga lumaze okuntwala. Kaakati awo maama yankubanga nnyo. Naawe oyagala kubanga omanyi abayimbi b'edda ate bo tebaali nnyo banjaga bo baalinga nnyo ba mwenge. Naawe yakwonooneka oyagala nnyo ku mwenge nga bagundi nga baka abayimbi baakuwa ekyokulabirako. Kyannumanga naye olw'okuba nti kiri kitone kiba munda. Mami akyaliwa? Mami waali. Kati ekintu kino kyoli obudde buno akiwulira atya? Akyenyumirizaamu okusinga. Akyajjukira biri?
oba oli awo ajja n'abijjukira naye amanyi bagamba omuyimbi omu lwakuba nti naye alinga ng'eyawumula okuyimba principal yagamba nti abamu tebanjagala era tebamumatira kuba nze nina kye banoonya. Tawuumulanga kuyimba naye baamuteekako mbeera. Ate munnaye ebintu by'ensi bwe bityo olukokola tukiyita ekikono. Kubanga n'oyimba nga tebakukkiriza ku exercisinga your rights. Omuyimbi ezimu ku rights ze mulimu performances. Tebamukkiriza kubeera ng'akola ki. So tawuumulanga n'ejjuzi wano yatuleeteddeyo akapya. So bw'otyo otandika obulamu. Olina ekibiina kyonna ekyabayimbi kiwali oyiseemu? Nayitako mbibiina. Okugeza? Waliwo ekibiina edda mu 2010. 2010 waliwo ekibiina kye baayitanga Talent Production. Kyali kya mukulu Wire Mukaabya. Wire Mulwana Mukaabya. Sabasanyusa. Kubanga emabega ndooza yali yakava mu Talent African Singers. Balinga batrainingirawo ku Comfort Inn Kawempe. Kati nze bwe nabula eno ne ŋŋenda bwe nagenda natuukira ku kikubo ekidde erugoba ku ttaanawo Kawempe. Mbabuulira wa gye nvudde nsaba babooda mwagala bayimbiramu baŋŋamba tuyimbiremu tulabe. Kati mbayimbiramu. Wakola nteekateeka ky'okusooka ezikujja eno mu kyalo gwe wali omanyi olaga? Nga ne gye ngenda osula nti nze nakula nkimanyi nti e Kampala abeerayo abaana ku street. Nange ne ŋŋamba nti bwe kibanga eno eka okuyimba bakuŋŋaana kati kannombe ekibuga. Kati ate n'abantu jjukira abantu bano era abasajja bazze bayimba ennyimba era ne zijja nga zirabikako mu buliwo nti bisudde bangi mbuzibu enduulu. Kati nze bankubiranga enduulu akaana kajja kuba kayimbi kano nene singa kava mu kyalo kagenda mu kibuga. Kati ŋŋenda nasooka nembula ogwasooka ne babaako gye bannondera ne bankomyawo gwaddako ne mmanyawo ekkuba erigenda e Kampala lyeriri siri eryo nabadde nkutte kulona nakwata kuligenda Kampala. Jjukira nkugambye nti najjanga nnyimba yimba 10 2 3 nenfunaafuna yako busente awo ne nninnyako ne ŋŋenda ne ntuukewo obulenzi ne nninnya ne nvaawo ne ŋŋenda paka Kawempe. Kati bwe ntuuka e Kawempe natuukira ku ttaano e Kawempe ku kidde Lugoba ne ŋŋamba babooda abaali awo kasaawe mwagala bayimbiramu ne baŋŋamba ovaawa ne bambuuzabuuza ne mbabuulira wa gye nva. Kati nnyimba ne bagamba abantu mutwalire mukamaawe wali. Ne bambuuza Wire Mukaabya mumanyi nga ekituufu nali mumanyi newankubadde nga nali simumanyi nnyo feesi kuba jjukira nkuganye nze nabeeranga Ssenyomo ng'ate bo babeera eno Kikyusa. Naye era bwe bantwala nambuuza gwe nnegu kiki ovaawa ko nze nva waka olagawa ko nze nzize wuwo ogamba ki kati ko nze njagala kuba ndongo negye emyaka gyo ko nze yeesebo endongo teriiko myaka awona naŋŋamba kale yimba mumpulire alina box gita nenyimba agenda owulira nga nfolowinga ntambulira ku gundi ku ndongo naga ono mahiwa awa baaba nebangulira yawo akacupa ka soda tutandikirawo mukwana embuzi nekwata mwalimu omusajja yakubanga keyboard bamuyitanga Salongo. Salongo oyo bambi yafa n'okufa. Salongo nzijukirako lya Salongo oyo oba Salongo Kasawuli yali musajja mweru ng'akuba keyboard ewa Mukaabya eyo ne Godfrey Bunjo moto abamutoowe omanyi bambuzaabuza abantu abo beetaaga kulamba waayo okimanyi nti Mukaabya waayise Bunjo n'atuulawo asobola okuliwa. Kati waaliwo n'omukulu gwe baayitanga Ssekiganda Stephen Kagezi Munnya. Kati abo kakati bensangayo eyo Loozi Namata mbasanga eyo ne bangezesa nga walaba nnyumirwa nnyo ntambulira nnyo ku ndongo. Kati nga tusula eno ku Lukadde Maganja ffe gye baali batupangisiriza ennyumba ng'abayimbi abato omuyimbi omukulu ng'asula eri ku kidda. Olwo abato abalala bewasangayo obudde obwo baali baani? Beezijjukirako beebo bekiza okugamba. We bakugamba nti tugezesezeemuuko awo
wagezesaamu ku nnyimba ki ez'akadongo kamu ng'omukulu akutte box gita? Box gita waliwo omuyimbi oluyimba kati ebiseera ebyo olwo nnyimba yanyonyogera lwalinga lwa mukulu Kazibweddeewo yeyita Kazibweddeewo expert kati nze nateekangamu oli Kalule Taddeewo ono Kazibweddeewo omwana we wano bamuzaala awo ogundi saidi ze Kayonza awo kakati oyo mwentambulira mu luyimba lwe laba omuwala yanyonyogera ng'ennyonyogeze zange zirimu eddalu bannange sandi atudde naye pulira kinnuma nze kakati nkulu ng'akwata gita ng'agenda owulira nfolowinga n'agamba kateze ennyimba nkulu nnyo ku myaka gyo nakye tugenda okukola tugenda kufunayo ennyimba ezijja mu myaka gyo kakati awo ngenda okusoma kuddamu okusoma bwe kwaddamu nvaayo nkomewo ekikyusa nsome gwe yali adduse olwo bambuuliriddemu baŋŋambye okusoma kye kisinga obukulu omanyi mukaabi oyo alina olwali yagambanga kati ng'agira Ssekiganda ng'atudde wali eri katugeze ali mu kuwandiika oba luyimba ng'agamba obutasoma buluma akuze kati naawe genda osome ng'akugereza ku Ssekiganda genda osome oleme kubanga Ssekiganda kati ng'agira oleme okufaanana nga kiri kati ng'alaga nti asonze eri naye ng'engalo ze ziraga engalo zisonze muto gwa Sseeki bwe ziti so nengula ekirowoozo ekyo nkomewo nsome jukire kanavaayo sibasiibu New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Okay, nate muntu wange nyongera okwebaza ze muzungu David Kadongo kamo music analyst webale okungoberera ndi mu bitundu bye Bulemeezi. Nina Seruganda gwenjagala ababuuzeeko then olwo tusobole omutegeera in depth. Seruganda tulina abatwegesa amaaso nsaba obabuuzeeko. Abalabi ba Kadongo kamu mwenna ku muzungu David Kadongo kamu analyst sanyise nnyo kubanga nyumyako nammwe. Yes sir. Erinnya lyange nze Joshua Sebana Kizito. Joshua Sebana Kizito. Nga ndi mwana w'ekikyusa. Mwana wa Ekikyusa. Bagamba bati Ekikyusa. Kikyusa we bali tebalina tabbo okutwaliza wamu. Kafo kanyumidde. Byebyo. Tawuni ekula.
tawuni ekulira ku speed newankubadde ng'ebinnya bikyattawanya mu kkuba naye bijja kutereera. Nze ntuuse ne ndowooza nti mwegomba ab'e Bwayise. Sebo. Nemugamba nti nammwe ekibuga Bwayise kamukireetewa ekikyusa. Olaba nze ekyo nnyinza okitwala wakati w'obawala abakulembeze abateefiirayo oba batafa ku bantu baabwe. Yes, sir. Naye nga bijja kutereera tugenda mu mwaka gwa kalulu bijja kutereera. Obudde bw'okulima butuuse. Era kyemmanyi babadde eyo emyaka gyonna nga bayiga ebigambo ebipya bye bagenda okulimba. Batulimbe naffe twabaterese tujja kubalaba. Naye mubagamba asobola okuleeta olubaawo ow'ebbaati aleete bakole eryato. Abantu babeere nga batambula bulungi. Nga tusaabala bulungi. Naye nga nsuubira ku eranga eno tekyandibadde kirungi kubeera nga tusanga abantu nga bakyali mu mbeera eyo. Omuweereza yenna wandibadde ng'osooka kubanga obuweereza gwe mulimo gw'ogusooka. So ekifo we kiba nga kifaanana bwe kityo sisuubira nti oba okyaweereza. So Bwana Sebaana, mu bitundu by'ekikyusa okola mirimu ki? Nze nkwasaganya bya mikolo. Yes, ndi muyimbi wa ku mikolo. Yes, ndi omu ku balungamya. Yes, ate era nina ne gurupu y'abakatumwa. Yes, tukwasaganya mikolo okutwaliza wamu. Okay. Mwebale kubanga musanyusa abantu. Mukama atuwadde ekisa n'atwesigisa ekirabo ekyo ky'okusanyusa abantu. Era ebiseera ebisinga bwe mba ntuuse abantu mbasaagala lekawo nzikiza ya nnaku. Banjagala ne ngisiimula ne nteekako radio Sanyulite. Wamma bwe ba TV ebesanyuka TV. Buzibu ki bwe musanga mukola emirimu gino? Ebizibu tusanga omuyimbi omu yayimba n'agamba nti okuyimba kwaffe engeri gye kutaliiko interview ennaku eri mu ndongo. Si we wokka naye n'ennaku eri eno olw'ensonga nti tekubaako akubuuza nti owange ki wabula buli awulira ng'asobola okwogera nga ye alumba nga yeesogga omukolo. Ogenda osanga oli tamanyi bintu babitambuza, waliwo gw'osanga nga yakolako obwakatuma emirundi 2, wanyola okukola obwakatuma emirundi 2, najja naye nakwata omukolo n'omusanga nga guli mu gwogerera n'ogamba tulagawa. Talinamu aleeta ekisoko we kitalina gendera, talina binnonogo byateeka mu kulungamya. Tulina enjogera 2 mu bintu by'emikolo gino nti tulinawo aboogezi ne tubawo n'abalungamya. Kati abantu abasinga omulungamya yo yalungamya ekintu ekituufu mu butuufu bwakyo, ate ye omwogezi afa kwogera bwogezi. Twala tugende kiyumba anaagwa. Tafaayo bamansiza ntungo ye tomunyumiza kiri nti ayogedde sandabula tugende omukolo gugwe. Ogenda nga ye waba tatadde mu kiwemula. Tutagenda kuseka. Byebyo bye tusanga bisoomooza mpozi n'ekirala. Era ku bisoomooza omuntu ajja n'akugamba ojja kwogera ku mukolo gwange egindi n'okuwako ne deposit oba oli awo n'omuwa lisiiti ye n'agenda. Kati ate wayita akaseera ate twafunye omwogezi w'ekika agenda kwogerera bwereere tuba tusaba kwa sente ke nakuwa bijiba kati nga yakuwako emitwalo nga 2 tuba tusaba akasente ako kale osigazeeko 10 nawe 10 olituwe tuligatte naye ng'ate sente nawe ogimanyi olugikuwa ogitumirawo. Naye nsuubira era nayitaba mubi wakugamba nti twalako 10 lwakuba nti kiba kikunyize nti oba olumu yazikuwanga zizo. N'ekirala ekikyamu ekirimu ekyo nti bw'oŋŋamba nti olina omukolo oba oti ne mmala okuteeka mu regisita yange nti ku lunaku lwe tengenda kukola gindi, kitegeeza nti emikolo gyonna egijjaawo wonna mba njigoba. Kati mu kugigoba ate nawe onojja n'oŋŋamba mbu ate simanyi biki bulabulabula. Kale oluusi aba aweddeyo mu njogera ennyangu. Pozi n'ekirala ebisoomooza mu mirimu guno bingi naye ngenda kujabulajabulako ebitonotono oba ebyangungu. Ensonga endala omuntu asobola okujja n'okuwa omulimu n'akuwako depositi katugeze oba amakkati oba oluusi ayisiza mu makkati. Kati bamala okukuwaako n'ogenda ku lunaku lw'okukola. Bw'ogenda ku lunaku olw'okukola ate n'akulaga nti kola nze ngenda kuwa kasete olaba nakwesiga luli nga tonnaba kukola. Kati kola olumala okukola
n'omulumba n'omugabo naye ka balance soko olinamu kamalirizeewo okusiibula abagenyi bange naddeeri oluusi ogenda omaliriza nga tofunye kasente ko balance wavuddeeko abaana obasiibudde ogenze okukola omukyala omumusiibudde ogenda omaliriza nga tolinawo kantu kogenda batwalira. Emirimu gyonna kyemanyi zirina resics tusanga naye kati wobanga weewaddeyo nti nze ngenda kukola omulimu guno ebintu ebyo byonna oba olina okubigumira oba olyawo n'okubisalira amagezi nti singa kino kiba kizze ngenda kikwasaganya bwentyo. Kale bantu bange mbebaza okubanga mukyangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst olunaku olwaleero ntambulidde eno mu bitundu by'ekikyusa ndina muto wange Joshua Sebaana mukonkonyi wa Ndongo akugambye nti be bano abalasanyi oba aboogezi ab'oku mikolo wenkugamba nti oli mulasanyi bankuvumye abatovumye naye mu njogera ennyangu oba oyokyezaamu omanye olulimi lunaabuuse olulimi lunaabuuse waliwo ebigambo ebyalo bye twayogeranga nga bw'oba owaana omuntu katugeze naddala nga munnakitone nga ffe ogamba mwana alina ekitone ayimba naye kati olwaleero jangu okyogera olabe bwe batakuze ku kya desire waliwo ebigambo ebyajja nga bipya ne bikola ki ne byekakatika bwe kiri kati bantu bange omanyi mu Luganda tulina olugero olugamba nti serwajja okwota asinza nnyinimu etalinama kati ebigambo byajja bipya naye ne bigenda okumaliriza nga ate bisiimuddeyo ebikadde ebigambo byogamba byowulira njagenda naye kyafuuka kigambo kya Luganda obudde buno so nga tekyaliwo era mu Luganda olutuufu ngenda naye njagenda kati nja kulya byatuuka ne bifuuka ebigambo eby'Oluganda. Mukadde wange nakitegeerako nti oli muyimbi wa Kadongo Kamo. Bwekiri otandika ddi ekisaawe kino ekya Kadongo Kamo okuba nga okyesogga? Ekisaawe kya Kadongo Kamo nakitandika mu 2022. Emyaka nalina emyaka 9. Okuyimba okwo ne kuba nga kunnyumira nnyo. Waliwo ennyimba we natuukira mu myaka egyo 9 waliwo ennyimba ezaaliwo ze nkyajjukira obulungi okwali olwa mukadde wange yatuufa ku maaso omugenzi George Sebo Mugonza akamaso kankutte simanyi kagoogwa yebigere ebinsiiwa nabayambala sente eziringa ebikola olwo luyimba kagana lwagala nnyo olw'ebigambo omusajja ensenka gye yabisengekangamu kwegamba nayogera ebintu nga bijabula naye nga byonna byetololera ku mbeera ya bwavu oluyimba olwokubiri era lwe navaako nennyumirwa nnyo music naddala ono wa Kadongo Kamo nali maze okuviirwako tata wange mu kaseera ako oluyimba olwo lwali lwa Sam Mafias Walukagga nga tannafuuka musiime wa Kabaka lwali lugamba lwavaawo ye luno olumaze abalungi n'ababi tusanye tukomye akasatiro oluyimba kanywa kakambuwadde keesibye kati oluyimba olwo bwe ndusanga nze nafunanga ekinnuma nga nzijukira ku taata wange nga nzijukira ku luyimba olwo nga nzira ebbali nga bwe nduyimba ngenda omaliriza nga nkaabyemu ng'ekibadde kinnuma kitowolokosi kati nenzija nga neyongera mu maaso kati ate mu kweyongera mu maaso nenzija nengwako omusajja lwakuba nti kati yava mu kuyimba yali Vincent Segawa omulenzi oyo omusajja oyo bwana mukulu oyo bamuyite ntya naye kyonna kyekiri agamba ate ye yansipayalinga nnyo okuyingira music neŋŋamba naye ebigambo bino ababituula ne babiyiiya batya kati olw'okuba nkugambye nti nalina obuyimba bwe najjanga ngoberera nga njira ne mbuyimbiramu abantu mpola waliwo n'akayimbako omusajja bamuyita Sebandeke Sebandeke nnene nnebo nzizakulongamya ensi yaffe okuba ebuvanjuba ne buvanjuba neewonya kakati neesimye okubalabako nammwe wano ako kati nagendanga mbuyimba waliwo n'omulala bamwitanga Jofule Mukungu
Geoffrey Mukongo Malaika. Aha. Yayina akayimba akazima umba sibatidde maumba kati nze nagattangamu ne ŋŋamba teokumanya maumba mama wange yekka yatawumba mu bulamu bw'ensi ng'afunayo kikumi aha nze okuva dda nga nkimanyi nti maama yabasinga byonna. Anti kati tolaba abasajja bangi batuuka ne bagamba abakazi b'ennaku zino baweddemu ensa abakazi bakoze eki naye nga ffenna tusigala ekintu kimu nti maama wo yasinga kubanga ono gw'olina ewaka akutawanya naye abaana bazaala agamba abeerawo maama mumanyi nga ki maama ekintu ekitalikyuka mu nsi muno kyotaswageraageranya ku muntu kye kibayita maama nanyini kiggwa nanyini kiggwa yakiweebuula bwotyo besika otandika obulamu kati ntandika obulamu bwe nzija mu mwaka gwa 2007 nzija mbula ewaka obula kyekikubuza nali kitone nali nga mpulira njagala nnyo okuyimba ate nga waka wendi tebaŋŋanya kati nga maama afubako nnyo buli lwe ŋŋenda buli lwe nzirayo navanga ku ssomero ssaawa 6 ne ŋŋenda ne nnyimba ekikyusa nenzirayo Ssenyomo era kiri mu kikyusa wano just 2.5 kilometer okuva wano okutuukawo awo we banzaalira ddala era we balintweka nga lumaze okuntwala kakati awo maama yankubanga nnyo naawe oyagala kubanga omanyi abayimbi bedda ate bo tebaali nnyo banjaga bo baalinga nnyo bamwenge naawe yayakwononeka oyagala nnyo ku mwenge nga bagundi nga baka abayimbi bakuwa ekyokulabirako kyannumanga naye olw'okuba nti kiri kitone kiba munda. Mami akyaliwa? Mami waali. Kati ekintu kino kyoli obudde buno akiwulira atya? Akyenyumirizaamu okusinga. Akyajjukira biri? Oba oli awo ajja n'abijjukira naye amanyi bagamba omuyimbi omu lwakuba nti naye alinga ng'eyawummula okuyimba principal yagamba nti abamu tebanjagala era tebamumatira kuba nze nina kye banoonya. Tawummulanga kuyimba naye bamuteekako mbeera. Ate munnaye ebintu by'ensi bwe bityo. Olukokola. Tukiyita ekikono. Kubanga n'oyimba nga tebakukkiriza ku exercising your rights. Omuyimbi ezimu ku rights ze mulimu performances. Tebamukkiriza kubeera ng'akola ki. So tawummulanga nejjuzi wano yafulumiriza. Yatuleeteddeyo akapya. So bw'otyo otandika obulamu. Olina ekibiina kyonna ekyabayimbi kiwali oyiseemu? Nayitako ebibiina. Okugeza? Waliwo ekibiina edda mu 2010. 2010 waliwo ekibiina kye baayitanga Talent Production. Kyali kya mukulu Wire Mukaabya. Wire Mulwana Mukaabya. Sabasanyusa. Kubanga emabega ndooza yali yakava mu Talent African Singers. Balinga batrainingira ku Comfort Inn e Kawempe. Kati nze bwe nabula eno ne ŋŋenda bwe nagenda natuukira ku kikuba ekidde erugoba ku ttaana we Kawempe. Mbabuulira wa gye nvudde nsaba baboda mwagala bayimbiramu baŋŋamba tuyimbiremu tulabe. Kati mbayimbiramu. Wakola nteekateeka ky'okusooka ezikujja eno mu kyalo gwe wali omanyi olaga? Nga ne gye ngenda osula nti nze nakula nkimanyi nti e Kampala abeerayo abaana ku street. Nange ne ŋŋamba nti bwe kibanga eka okuyimba bakuŋŋaana kati kannombe ekibuga. Kati ate n'abantu jjukira abantu bano era abasajja bazze bayimba ennyimba era ne zijja nga zirabikako mu buliwo nti bisudde bangi mbuzibu enduulu kati nze bankubiranga enduulu akana kajja kuba kayimbi kano nene singa kava mu kyalo kagenda mu kibuga kati ŋŋenda nasooka nembula ogwasooka ne babako gye bannondera ne bankomyawo gwaddako ne mmanya wo ekkuba erigenda e Kampala lyeri siri eri nabadde nkutte kulona nakwata kuligenda Kampala. Jukira nkugambye nti najjanga nnyimba yimba 10 2 3 nenfunaafuna yako busente awo ne nninnyako ne ŋŋenda ne ntuukewo obulenzi ne nninnya ne nvaawo ne ŋŋenda paka Kawempe. Kati bwe ntuuka e Kawempe
atukira ku ttaano e Kawempe ku Kidde Lugoba. Ne ngamba baboda abali awo Kasaawe mwagalo bayimbiramu ne bangamba ovaawa ne bambuuzabuuza ne mbabuulira wa gye nva kati nnyimba ne bagamba abantu mutwalire mukamaawe wali ne bambuuza wire mukabe omumanyi nga ekituufu nali mumanyi newankubadde nga nali simumanyi nnyo feesi kuba jjukira nkuganye nze nabeeranga Ssenyomo ng'ate bo babeera ino Kikyusa naye era bwe bantwala nambuuza gwe nnegu kiki ovaawa konze nva waka olagawa konze nzize wuwo kugamba ki kati konze njagala kuba ndongo neje emyaka gyo konze yeesebo endongo teriiko myaka awona nangamba kale yimba mumpulire alina box gita nenyimba agenda owulira nga nfolowinga ntambulira ku gundi ku ndongo naga ono mahiwa wa baba niwangulira yawo akacupa kasola ntandikirawo mukwana embuzi nekwata mwalimu omusajja yakubanga keyboard wamuyitanga Salongo oyo bambi yafana okufa Salongo njukira ko ya Salongo yo Salongo Kasawuli yali musajja mweru nga akuba keyboard wa mukabye na Godfrey Bunjo moto abamutowe amanyi bambuza abantu abo betaaga kulamba wayo okimanyi nti mukabya waayise Bunjo n'atuulawo Bunjo asobola okuliwa kati waaliwo n'omukulu gwe bayitanga Ssekiganda Steven Kagezi Munyi yeso kati abo kakati bensanga yeeyo Lozi Namata mbasanga eyo ne bangezesanga walaba nyumirwa nnyo ntambulira nnyo ku ndongo kati nga tusule eno ku lukadde Maganja ffe gye baali batupangisiriza ennyumba ng'abayimbi abato amayimbi amakulu nga nsule ku Kidda olwo abato abalala bewasangayo obudde obwo baali baani bezijukirako beebo bekisokoga okay we bakugamba nti tugezesezeemuukawo wagezesaamu ku nnyimba ki ezakadomokamu ng'omukulu akutte box gita box gita waliwo omuyimbi oluyimba kati ebiseera ebyo olwo nnyimba yanyonyogera lwalinga lwa mukulu Kazibweddewo yeyita Kazibweddewo expert kati nze nateekangamu oli Kaluletta Deo ono Kazibweddewo omwana we wano bamuzaala awo ugundi saidi ze Kayonza awo kakati oyo mwentambulira mu luyimba lwe laba omuwala yanyonyogera ng'ennyonyogeze zange zirimu eddalu bannange sandi atudde naye pulira kinnuma nze kakati nkulu ng'akwata gita ng'agenda owulira nfolowinga n'agamba kateze ennyimba nkulu nnyo ku myaka gyo nakye tugenda okukola tugenda kufunayo ennyimba ezijja mu myaka gyo kakati awo ngenda okusoma kuddamu okusoma bwe kwaddamu nvaayo nkomewo Ekikyusa nsome gwe yali adduse olwo bambuuliriddemu baŋŋambye okusoma kye kisinga obukulu omanyi mukaabi oyo alina olwali yagambanga kati ng'agira Ssekiganda ng'atudde wali eri katugeze ali mu kuwandiika oba luyimba ng'agamba obutasoma buluma akuze kati naawe genda osome ng'akugereza ku Ssekiganda genda osome oleme kubanga Ssekiganda kati ng'agira oleme okufaanana nga kiri kati ng'alaga nti asonze eri naye ng'engalo ze ziraga engalo zisonze mu muto gwa Ssekibwe ziti so nengula ekirowoozo ekyo nkomewo nsome jjukira eka navaayo sibasiibudde obusungu bwabalumaaluma dda banoonyanoonya dda mama wange oyo omukazi yalinamu mutima ssebo ye ate onoonya eki n'amasimu gaali tegannaba kuwala nnyo ebiseera ebyo kakati awo nga banoonyanoonya dda ne banvaako gye baali basobola okunoonyeza okumpi baba bali awo nga nkomyewo najjira ku safuta yonna nkwataganya ebidomola amabaafu ninga atunda pulasitiika kumbe emireese waka nabe nga nazaawo kiri ekyakuba obwamaama netuuka mama nasanyuka nnyo omwana we gwabadde aludde okulaba asanyuka nnyo akati bwasanyuka ennyo
mugamba njagala kubanga nnyimba kyekintu kyempuliriramu emirembe ngamba wali sose n'omaliriza P7 naye nga ndaba biwanvu nga ndaba biwanvu bwe nalindira otuula P7 olwo wali mukyakumeka olwo ndi mu P6 210 ali mu P6 olwo so okusoma kwalinga kwa mpolampola wali topapa era nga mumanyi bajjeswa babeera wetegereza mu buli ngeri netegerezanga nnyo ate ffe n'ebyedda byalinga bizibuzibu nga otandika okusoma ng'oli mukulu ate bwe otandika okusoma ng'oli mukulu n'ogenda n'osomerako ku ssomero liri bw'olisomerayooko school fees ne yeveeramu ng'eyo bakukyusa nga bakugjayo obadde oyise bakuzaayo ate emabega gye bakututte. Ndina mukwano gwange era weeno mukadde wange Makombi Junior naye okusoma kuno yakutandikira ddala nga mukulu naye wenjogera kino kimunyiiza naye ajja kigumira beba abasooke abaali ku mirembe giri gino egy'okukwata eno olaba tokutteeyo gwoba okyali tojja kusoma egyo gye gyali emirembe. Anyway kale bwotyo okomyewo ewaka wamala n'okkiriza ekirowoozo kya maama okubeera ng'omala P7 nagezaako era nensooka neŋŋenda nengisomako ttaamu esooka bwe ngisomako ttaamu esooka eddala n'effujjo byali bingi ekyemu wange nagenda ntabukira nankoona emiggo gyali 32 nemugamba maama eri gye mbadde nekwatira kasente ate nga tekuli yadde okkuba emiggo nze okusoma kukomye wano. Lwaki tewakkiriza n'okola zino eza Suna Ben ye ku ssomero yalina emiggo gya looni nga bamusalira 10 kale nga yamanyi nti leero ndinawo okwo ku budde kangende bampeeyo nga 5 nsooke mpoyese ku 9 n'osigazayo 95 wofuna obudde omukulu w'essomero n'omulaba omugamba mbadde nkimyeyo okwo ku ndala bamusalira ekibonero kya mbooko 10 naye nga wooyagalira obwo bongo nali sibulina mu kaseera ako bwali tebuliiwo ogo ge mazima bwali tebuliiwo. Anyway so obudde buno ofuuse muyimbi kubanga nali mpita ayita nendaba akalango no nasooka kulaba kipande bwe ndaba ekipande nze kubanga nkukaluubiriza okutuuka wano tonkaluubiriza naye nga naye kakasa olina be wali okolaganye nabo ne batatuuka nakutuuka kituufu abantu bangi tubeera nabo naye waliwo emikwano gye tunoonyaamu ebintu naye njagala okwebaza nti toli omu kwabo nawe webalebwe naye ndi musajja muzibu nga wompulira naye kisinzirira onkutta otya teri muntu muzibu anti era muzibu alina amugonza olw'ensonga nti amanyi waakola ki waakwata kyogamba waliyo bagonza abantu yes ne bakugamba nti oyo omusajja oyo gw'olaba muzibu nnyo naye ng'oli waatuuka yamanyi engeri gyakola ki lwaki mukyala ono chairman namugonza n'atuvaako anti bonna be bamu namba chairman waffe ku kyalo yes bonna be bamu tebafuna obubi abawuliriza n'abatulaba mbadde ngamba chairman we waffe eno ku kyalo anti kati chairman n'omukyala naye atuuka n'atunuulya n'agamba nti yate bwe tuva ntuddawa wano tubadde tufunawo ku mirembe tukoze kino twezimbye tukoze eki buli kimu bakikoze no sebo n'okumala galondalonda sebo olonda chairman gotamanyi nagyavudde n'alyoka akufuukira akayinja mu ngato bakugamba okuva edda nedda nga bagamba nti omuntu omugwira taba mulungi wakwesembereza asobola okufuukira ekiteega oba kyebawawalula okukyejjako anti gyaba amanye ennaku ye siina gyendaga lubaluba lukovu lulubirira kutta kati ffe mukyalo etwalinayo amaggwa nga mu lusoga tugayita katasubwa simanyi wano mu Luganda cameraman
amawa gebeeta katasuba ogayita si ekirobo oyo kirobo aha akwata eno bwati ate nakwata neno gwe kati okumwejjako gumira bulumi yes woba tokkiriza mubiri kutuukako gundi oba ojja kubeerawo bubeezi bwoti kale okay kati so fa kati ofuse muyimbi owaddala obudde buno kubanga nasooka kulaba show yo entujjo ya kadongo kamu comedy mu binyanyanya oyisani nani mpise omusime wa kabaka Samafias Walukaga yes Godfrey Kinigi so ketutelezo ntero okulaba nga bagamba nti sa Mathias Walukaga sa Misa Kisemakula ekigambo ekyo kituufu oba kyali wadde omusime palaso omusime gwe mugundi w'olulimi omusime Walukaga Mulumba Mafias doki ekibabu sabasaba omusime Misa Kisemakula oba omwami wa kabaka era nga kiva mu kiri ekigambo sa kubanga ekitiibwa kya sa bo ate ffe tuko omanyi bwe tubanga tuli ba promotinga lulimi tulina okusigaza ebigambo byaffe bo sa ye mwami kati ffe ate tukozesa ky'abazungu kati wuliriza nno omukulu omu nga tannafunayo ku chance n'ennyumyako naye mwami kyoyo mukulu kyoyo yali omugenzi Prince Jopo Kafeero n'agamba nti dumu bagenda bategeka empaka ebulaayi eyo nga naye oyogera mu lulimi lwo agamba naye kyasinga okumuluma nti yali wakusitukira mu ngule yonna naye yafunako ye yakayita kasammambiro kangule n'agamba naye ekintu ekyasinga omusuula kyali kimu yagamba tuvuga Livansi oba tugenda mu maaso bamubuuza Livansi Luganda nti okudda ekyennyuma lwaki tewakiteekawo kati olaba mu lulimi mu mateeka g'olulimi bakugamba singa ng'osanga omuntu ng'ayogera ennimi bbiri oba ebigambo ebigatta ennimi bbiri omulundi gumu kweza ennimi zombi aba talinaako lwakola ki tabaako lwayimiriddeko lutuufu wamanyi lulwe zonna zibanjigirire kubanga ekitiibwa ekyo kabaka agaba bwami oba ekyo ekyobusiime then sa kigabibwa Queen oba kabaka wa Bungereza era nga wano e Uganda twali tubadde ne bassa ndowooza balinga babiri Sir Edward Ntesa ne Sir William Kadumbula na Diop yali first vice president yali musajja musoga era ekyabazinga wa Busoga bwe batwala nti yasookera ddala then awo bino ebyankaga mu esatu ebyajjira obwakabaka butuuka okubeera nga buvaawo nagira ne bivaawo kati awo Henry Wakomuloki naddako kati awo ate okudobonkana ebusoga nekukola ki era nga ekyo ekitiibwa kya sa kabaka oba Queen wa Bungereza akigaba mu nsi eziriko olubu ku Bungereza eziri mu Commonwealth ezitwalibwa Bungereza yensonga lwaki olaba nti Sir Alex Ferguson yakifuna abagira omupiira naye ate Venga oba Wenga yakola ekintu ekyo kya unbeaten era nga yali ateeka okubeera ng'akola ki ng'asiimibwa naye teyasiimibwa n'ekitiibwa kya sa olw'ensonga tava mu nsi za Bungereza ye azaalibwa France ate era France teri wansi waki wa Bungereza kiraba so kale bantu bange tukyali ne Seruganda Joshua agambye ye akyakutte enono y'aba Joshua ebintu bye abikwata mpola sebaana ndi wano kikyusa programu eteekebwa mu ssente aba B.E.Z Hotel and Bar basangibwa Nsago bakugamba nti munnange ofuna omuntu ogenda ne mulyako ku bulamu zino ezikutuuyanya ozibalanga oyina naawe wookola ki woolaba ezigenda kituufu kati wookeera n'ogamba nti munnange ozibiriza
kwezo z'okoze zonna tolina kyosobola kubeera ng'ofuna. Tulina new subfashions abo bambaza bakyala woba n'omukyala munange osobola omutwala oba abusiraamu oba si musiraamu engoye zonna weeziri. Ne tubeera ne Kikaya College and Vocational School abo byabwe akusoma. Twinex International St. Mike Education Center abo ba primary. Plan B Records kati nga gwo omuyimbi basobola okukwatako. Kati nange eyeetaaga ebintu ennyimba za Kadongo Kamu n'ebirala osobola okuntuukirira. Ekiri Ezimu ku nnyimba zo ennyimba zange wasookera ku luyimba ki gwe nga gwe? Kati olwomaliriza nvuddeyo eri kati tufunze ku budde. Kati mu kuvaayo eyo nzijangwa mu mikono gy'omusajja olumama mugambye ebyokusoma bigaanye byensoma no bitegeera sikyabitegeera kati bwe nagenda saagenda ate ku luno wa mukaabya jjukira ye amanyi ndi ku ssomero nsoma. Kati bwe najja ku luno nasibirawo obulenzi waliwo jjajja wange omukyala bamuyita Namuli abeera mu Nakadingidi zone bwe nasibira. Kati mbeera awo ndaba omusajja alina adungu agenda ayimba. Omusajja oyo n'okufa yafa bamutanga Saamu Kalule Saamu yayimba Mulolonkanyi. Omugenzi Kalule Saamu ow'amayirizo. Yes. Mulolonkanyi. Olaba awo etuyimiriddeko awo kati awo we nasemba okulaba Saamu ow'amayirizo bandi we yali ayimbira. Ndowooza waayitawo wiiki ezo Musaswangule n'aŋŋamba munaayi twaziise Kalule Saamu. Kati awo bwe mufuna nga mugamba njagala okuyimba. Sikuluno saagenda nga amanyi okuyimba wabula namugamba njagala okuyimba. Kati kankubuuze okuva wano okutuuka ebaziika Kalule Saamu waliwo olugendo ki? Waliwo mayiro ziringa 10. So naawo we waali wava n'omukyala era yali naye mu kulabako Gita Singers baali bamuyita Harriet Nakitto. Bwekiri ye yali mukulu wa Kalule Saamu era yasikiriza Kalule Saamu okugenda mu ndongo. Oba oli awo we naaba nfunye omukisa omulala nja kutuukawo ko ndabeko Kalule Saamu we baamuziika ne Harriet Nakitto. Kubanga ffe tukola ebintu bino naye tetulinamu mbeera ndala yonna. Tugezaako kubeera nga tukola ki? Nga tukuuma Kadongo. Tulaga bantu ebintu bye bataalaba abantu abaabakolera amakulu. Ate ffe tutuuka mu bifo nga bino mu bifo ng'ebyo tukugirayo ekyo ekituufu kyennyini ekiri ku ground. Tetuteekamu tetukola fiction nti tugattemu ebyaffe naye wakuba abamu batufuna bubi. Ndina omuyimbi omukyala omu mukyala w'omu ku baali abayimbi abasanyusa abazanyi mu kisa kya Kadongo Kamu. Nagenda ejjuze ewa senior woman Irene Nakitto nenkola program. Olunaku lw'eggulo n'avaayo ne comment ku TikTok yange. Omanyi baalinamu obujja kati ye alowooza nti nze ndinamulwanirako bujja. Ebyo ebintu bino Kadongo Kamu nga tukola ate zino entalo za ku social media okimanyi nti osobola ozitandika n'omaliriza nga zikoze eki zikukubye. Yakozesezza olulimi olutakola ki? Olutakwatagana. Anyway yo tuveeyo. So otuuke wa Kalule Saamu. Manyi Muganda agamba nti omuddo gw'omulogo ente tezigulya. Kati ebiseera ebisinga eyo nga tuvuddeyo tuuke wa Kalule Saamu mugamba naye njagala nange kuyimba. Nampandiikira oluyimba bawulitanga Munakukaama. Tekanjogere nga woza omusango nga naye nkimanyi byensejja nnyume binakuyamba. Kikuyambeko okuyiga abantu obeeke neenya nti oba bojonyako bakusiima. Ojjo kikola nga atasa abalala obajje mbunnya bwe bayitamu nga bakoŋoola. Kyankyusiza omutima nefuna Gita mbavume nti nno mulina amayisa amazibu. Kati manya nti Omunakukaama mbofuna kukwatirako omuganda wange. Nsaba omuyisenga mukaddewo bangi nnyo weerandize eno bakonyoola nkubuulidde. Kati awo ankolera ampandiikira oluyimba olwo. Yampandiikira ennyimba zaali 2 ne Taaba n'Emmindi. Taaba n'Emmindi lwali luti? Taaba n'Emmindi lwatambulanga bwe luti.
Tyomukama yabaanukudde essaala nze Kizito Joshua nvudde Ssenyomo ntombodde ng'emyaka ndi muvubuka naye nga byenkola ebyo biraga abaliddawo kyendi kiki mu mazima nayogerako baganda bange nalina mukulu gita nga ndi mukambwe konza kiriba kimu nga Katonda gita yange ogiza wanga walinzire mu bigambo abange munneebalizeeko n'omutonzi kubanga yatetenkanya endowooza zange sebino nenzija mbiba wanga mbala tate ne binyambe eyo nibafuukira amataala abange nabaddeko eyo mu balenzi nabone banyonnyola ebizibu byabwe tesimbi okuzifuna guba muteru kyokka abakazi ne bazitwala kale bajozi konza mulimbira kyabange mu Katonda nga mmwe mubakwana nga mwekosera ne mujja ne mufuula nga abanyazi mubesonyiwe tujje tulabe nga muli bavundu olutalo lwe nabaddeko si lwakuzannya mu balenzi nenfunayo tayo okulwana zaawo Katonda ne mmanyi tutalabwa kuba ensobi ezaffe eyo zisonyiwa tetunnatondwa bwe ntyo ne ndabula nnyo abakazi mu nsi ngamba bennayisa okuba bafumbo bawadde eddiguli bye mukola enkuna bye mwazifuulira ddala mulembe ne mu luguudo muyita bye muli bajoozi ensi ne mutambula nga mugiswaza kwegamba temumanyi kituufu kye kitaba n'emmindi byatuuse okugwa gye mubijja kakati waliwo gosanga nga yena obuganda abutaddaawo kakati ennyimba ezo nzitambuliramu ntandika okulowooza naye omukulu ono ye akola atya twali tutambulanga mu kkubo twavanga ekikoma we yasulanga ne tuyita mu w'obulenzi paka mu kati kamu tutambuza bige tujja tulejjesa endongo ne tutambula ne tuyitamu paka we bayita e Butanza kati nga mba temulina gwe mukolera ng'atandika ossuna adungu eyo nga bw'ayimba ebigambo bw'abiya nga bwe batyo bayiya oluyimba kati awo nange ntandika okufuna kitwaliisa embavu ey'okubanga nange mbanga ntandika okuwandiika ennyimba kati bano oluyimba natandikirako lwali lwa gospel olwo kati bwe nvaayo eyo nzija nnyingira obulokole olwo waliwo mbalidde aŋambye obulokole obwo bulaba nti abantu babakwatako nnyo bayita nnyo tera bw'onooyingira eno mbulokole bagenda kulikodingira ennyimba abaye olusuusuuta olwo nkulaba lwe basuusuuta bamuleko mu lumbe ne bagamba tetugenda kuba bulungi yadde tata agenze kumbe babala maama atera olubalaba okubala maama babalirako nebibugagga bye abantu kye beekoze ku banyaffe kakati awo nzija nyingira ntandika okukola oluyimba lwenasokerako bayitako maweeka tekateko maweeka nkugamba jangu tuteese bambi koma weeno kitaawo akulindiridde wadde bye yakuwa ebyasooka byonna wabyonoona kati komawo kuba oli mwana wange nzija ndoyimba mu church oli mu church olwo kati nyingidde church bagiyitanga Kikyusa Christian Life Church okomyewo eneeka ndi waka olwo kati nteredde byonna babiŋŋambye ntandise okuwuliriza ntudde akati awo ennyimba oluyimba olulala okwagala kwa Katonda awo nenkulukuta nenzija n'ennyimba embalirira nenkulukuta nenzija n'ennyimba oluyimba mu 12 olwo tuyingidde 2018 n'ennyimba oluyimba lwa Mama Nambeemu 2018 Mama Nambeemu atambula atya ti maama ye Nambeemu wange abeera maama waneeno ku nsi oyo Mukama gwe yampa waliwo olunaku twali ku ssomero tine wabaawo omukazi yajja yeekulula yali mu kagaali kwe kugamba mumpitire najja muwala wange naye najja ajjukira nti yali yabika emabega eri ng'abika maama ffe ng'essomero twamusondera amabugo agenda aziike twali mu pepa amazima ebintu byatukwata bubi tetwasobola genda ziika tikumbe najjo nate yali alimba ayayaya ng'essomero twamusondera amabugo tikumbe najjo nate abika mulamu olabayo olunaku lwakyatwolaba amawano ffenna abaali ku ssomero nga maama wa Najja asonga wo oli gwe yabika bayise Najja
ajja asange maama we ye olwamulaba ne yekkaanya mbu yamubuuza maama ki ekikuleese nga mukambwe ennyo maama sagaana okunnondoola laba bwamuboggolera bambi maama bw'atyo n'akaaba nze ekyo kyekyannuma nange ne mpulira ennyiike mwoyo ho ne nzijawo kibuuzo olwo nno ne nzija ne mbuuza gumuzira nambeemu waani ko nze maama nambeemu ye nambeemu wange abeera maama awo we wava akayimba ako zijjukira kaala kange nange kaŋŋambako dada I love you so much kakati awo bwe nzija ne nnyimba oluyimba olwo awo ensonga yonna awo yava tekyalinga ekinyusi ky'okuba nga abantu bantegeera era ne batandika okakasa nga bagamba nti omulenzi oyo muyimbi oba ajja kuba muyimba. Oluyimba olwo lwakola lutya mu kitundu kino ekyakikyusa? Ngaera bw'omanyi nti ebintu byose ebiseera ebisinga nagambye nti ente ereka omuddo gw'omulugo negenda kugwa eri kyokka ate eri neddukayo nejja nerya guno ogw'okulugo. Kakati ebiseera ebisinga omanyi waliwo ategeera ekintu oba n'akimanya leero naye n'akitegeera webale nnyo so bwe bityo ebyalinga era nkakasa nti abantu abasinga oluyimba olwo batandise olutegeera mu 2022 oba 2023 bwe watyo olwo nga ntandise okubanga nnyingira emikolo bwe nayingiranga emikolo ekiro kyembadde sikugambye ffe twayingira endongo nga ne bw'onooba olikodinze oluyimba ogenda kumala kwegayirira MC nyamba ompiseewo n'omutemerayo k'omutemedde dde n'oluvannyuma n'alyoka akola ki? Nze nava ewaffe eri Ssenyomo ne nzija ne nsulako muno mu kyaki eno gye nkugambye gye nalokokeramu ne ngisulamu okumala emyezi 3. Kati ekintu ekyanzija mu kyaki okwebakamu kuba nali bubi nga n'omwavu ampita omwavu kati ate ekintu ekinzija mu kyaki okugisulamu newuunya omubbi yajja nabba ebulangiti yange mu kyaki ate omubbi ngenda okujja okwebaka nga bulangiti baagibbyemu simanyi oba kaali kakodyo k'omusumba eyaliwo mu kaseera ako baali bagezaako okusiibula naye nga nange nemezaamu naawe olemezaamu nga balaba Katonda takyasugamu agamba ono tujjamukolera tujjamusalira magezi akole ki naye ago amagezi ge basalira lwaki tebagasalira ku Kyemanuel ku kyalo gwe nagambye bajja kwekolamu omulimu ng'amaze obbatuuka kale so bwe ntyo Mukama nampa ekisa nze nasabanga emirimu naye ng'abagiina tebagimpa sooka nze nga mbeera muyonjo eva kati ng'oli abuuza nkozesa ntya omuntu ansinga n'obuyonjo kitegeeza ono yaba mukama wange n'okukola oba oliawo taakola ajja kweyonja kwepepa naye kisaawe kyatuuka nenfunayo omuzira kisaawo nantwala eyo n'okumpa ekicuba nga ndi muzibu nnyo ng'amaanyi gennina mutuufu nga tekyetagisa kunyima mulimu kati eyo wenvaayo netandika olikodinga ezo ennyimba nendikodinga ezo ennyimba awo paka wenatuuka awo nowendi. Obusobozi buno obukola ekintu shonga eno obujjewa nga bwe nagambye nti ebyange mbikwata mpola mbadde nga nkola mu mikolo eyo nga bwefunayo emiliyoni ya ssente oba oli awo emu ekitundu ng'ogulayo akalume ng'okateekawo kati natuuka ekiseera ne ŋŋamba kati essaawa ey'okukwata ku bye nnina oba oli awo ndabe nga neesitula kubanga n'anaakuyamba okutwala kutajja kusanga wootudde obala ajja kusanga otandise olugendo otambula kati mu kutandika olugendo olwo ente nenzitundatunda awo nenzitundatunda obubuzi nembutundatunda nemba nga nsobola okuyimirizawo sheeno newankubadde nga tebinnaba kuggwa naye ngaera kale manyi bagamba nti abadde afudde bwalemala era wabaawo enjawulo ezayanga n'otafiisa
So obudde buno sofa baani ne baani botegesa abagenda okubeera nga bagira omuntu baba yesunga ninako musime wa kabaka mulumba sabasaba walukaga Mafias nembeerako ne Godfrey Kibijigi tata wange oyo waawo Saidi Zivumba Saidi awo nembeerako ne mama wange Robina Nakisozi agenda kujja nowe waffe Dr. Lamanzani nako zino Dr. Lamanzani abadde abuliridde naye boolyawo nga bwomanyi bagamba nti bwisibwa munsaga yebika bandituuka bombi awo kyemmanyi Dr. Lamanzani tene Hassan kibeera kyangu waliwo ne muganda wange Tamale era mama jajjange oyo Robina Nakisozi ya muzaala ne yandaga nti ngenda kubaawo omulala waliwo muganda wange Walusimbi omuzibe mukodomi wange oyo ne wabaawo ne Sona Beni ow'ebinyanyanya oyo nno sebo nzasooka omuweri eri obwa Saalongo Sona Beni kagamba naye mbulinga eryo nawe oli mulanzi we twali ku Bukedde sebo nga njiikiriza nze olw'okuba simulya nali simulya yafuuka kyakulya bamukoledde n'ekika juzi nabadde nga ndabaawo abaana bano batambulira nga bayimba ennyimba ez'ebika nga naye bakolawo Kasona Beni ati nange mukumuyikiriza waliwo Wakasolya waliwo Olujja Kayibanda Sona Beni ye Wakasolya kati Mbazira Tone ndowooza bamuteeka bamba babayita baani abo bamutuma basiki naye nga oli abakongojo batwalira mu Kasolya ka Ssaabasajja kati nembeerawo ne Thaddeus Katumba muzzukulu wa Mugema Katananyunja nembeerawo ne Bizonto Comedy okuva ku Radio Simba sajja abo mbaagala nnyo tebankalubiriza bonna tebankalubiriza naye waliwo omuntu gogamba nti ate ono nga nnyanguyidde okusinziira nga bwe mbadde mmulaba mukulu oyo Kidomoole yandaga omukwano omungi newankubadde nga tegusangikasangika Muzeeyi Magala ntannakitegeerako kyemmanyi tuli mu nteekateeka naye ku Lwokutaano luno okutongoza ekitabo ki tuliko Brigade mbadde nga nzija nkigoberera mukwano gwange nnyo mbadde nga nkigoberera era bw'onootuukayo mundabire omugambe essebo olina n'essenyomo ekikyusa abakwagala nze omu ku bo omanyi nze ndi mukwano gw'abantu bonna katulabe oba naasobola okugira ngenda munoonya nga wekisoboka ndi mukwano gw'abantu bonna leero omunoonyezaako kubanga nze ndina enkola emu eŋŋamba nti nkutte eryo olwo nga ntunulamu nti baani abali ku eryo tiwaliwo webunyaaka Muzeeyi Magala tiwaliwo Steven wa bandi ti ali Luweero batunulako so kale omuntu wange nga tumaliriza nsaba okunga abantu b'ekikyusa n'emirirwano ekituufu kiri nti mubadde nga mundabira mu kifaananyi kirala naye kati mujje makakasa ekifaananyi ky'ekituufu kyenkola ki kyengwamu kati manyi bagamba nti anamowuwe nawe ofaananye nga oli ssentebe ge tubadde twogerako we yali ajja ekitundu kyewamu yajjanga munonozi omanyi bagamba anamowuwe nti musooke muleke bali bamale okukola naye sijja kubanga wakere bamugamba nga tegenda bakuweeyo omukira nti haji kasita kojja yagaba agenda omaliriza nga tafunye so abantu b'ekyusa temunkola nga wakere ate temunkola nga bali sijja kubanga yajja okusaba eryato n'amala okufuna ekyokulya sigenda maliriza funa kyakulya kituufu mujje mumpagire mujje mumbeererewo mujje munnyimuse tuveeko ku ddaala lino ate tugendeko ku ddaala eddala oba oli awo kiba kya buswavu nnyo oba mu kibuga n'akuba enduulu ng'akubira ggwe avudde ekikyusa ng'ekyusa bw'oyimba ate bakuŋoola buŋoozi tiketi ya emitwalo 2 emmeza ya 15 emmeza twagitaddeko abantu 6 emitwalo 15 busente butono nnyo busente Buganda newankubadde nga akamwanyi baagira naye ate
kabadde ku bbeeyi so temuŋŋamba nti ate simanyi babadde okuza abaana kwe masomero abaana baawummula dda mujje mumpagire mujjuze ekisaawe oba olya bino byantunula kungulu kuno ate omutima sibe gutunula omutima mweru nnyo gusinga n'ogw'omuzungu mujje bamwana ndaga omukwano n'enva eno n'eŋŋenda eri nange nja balaga omukwano sijja beekweka naye bamutandage mukwano nange bwe naabalaba nga kenkuubo nga zimmira ate naabagamba ki okay kale bantu bange nze Muzungu David ndi ne Sseruganda Ssebaana Joshua Kizito tuli mu bitundu by'ekikyusa ali mu kukunga abantu be oba abantu bonna gye bali kati nga tumaliriza ogambye olina emirimu gy'okola oba oli awo tuyinza okubeera n'abantu abatulaba nga bayinza okwetaaga services zo mu bitundu bino nsaba ogaba ennamba ennamba yange eya WhatsApp eri 07 87 180 437 07 87 437 kati ne wabaawo neya 07 74 828 eyo nayo woyagalira omuba onfuna so basically ogigabye ku bantu abeetaaga okubalungamya ku mikolo oba okubakolera obwakatumwa oyagala bino wammanga oyagala omukolo gwo gubeeremu essanyu kuba ku nnamba etwogere oyagala kulisayo abadde Bulaaya ne boŋŋamba nga abadde alinnye ku nnyonyi noŋŋamba nti njagala agenda otutuuka e Kampala ng'omaze okukola oluyimba lwe gwe mbulya bubuulizi mannya ge nze ngenda okuva eno ekyo kyusa otutuuka e Kampala mu studio ng'oluyimba nalumaze dda tekintwalira bbanga gwanvu okuwandiika oluyimba n'ebyo ebigambo by'oba oyagalamu oyagala ba bodegaadi abakola ku mikolo si bya bufuzi naye ku mikolo ng'ajja nga twogera oyagala mulungamya omulungi abalungamya abalungi ekibiina kinatandikawo era ndi mu kaweefube wakati mu kibiina kino ntekewo n'essomero eriyigiriza abaana ebivuga ne batya bwe bawandiika ennyimba abaana bangi baagala okuyimba naye nga tebanafuna chance gye bali eyo nga bali mu kwekulula nga nze kwe nalingamu nga mutuufu ojja kwewuunya ekitone akirina naye nga mukwatako tamukola ki so nga ate ekiseera bwe kiba kituuse nemba nga ntaddewo essomero eryo lijja kuyambako ku baana mujje mumpagira abantu b'ekikyusa temwerabira n'abampa emirimu mweyongere tusobole okuba nga tutambuza ekintu kino okutuuka ku top okay kale bantu bange ekyamazima we mbagamba nti nze okusukka wano nja kuba mbalimbye nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst naye nga nkugamba nti tuleme kutunuulira nga mboozi ze twogedde kuba abasudde bakafeero bawalukaga bassebatabaani bassebbaale tutunuulira abato n'abaki n'abakulu kubanga era wetugoberera ne music w'abano naye kino nkibagamba nammwe mufube mwongere okuyimba music akola amakulu kubanga bangi bagamba nti bayimbi naye nga oba oli awo bajja lwa gundi lwa kinyumo naye nga music akyakola ki akyabulamu tuyimbe music agenda okubeera nga akola ki atuuke n'okukyusa amanya gammwe kati nga olaba ba Lutalo nti Lutalo alwanye nnyo okuva mu kapaapaala okuddayo afuuke David Lutalo kituufu alwanye nnyo ng'akubyewo endala mpitirivu kati mukole nnyo kale bantu bange nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst bwentyo bwendabise mbadde mu bitundu by'ekikyusa oba oli awo show yanga 15 omwezi guno lwe lwokuna olujja kale gwe yena abayerekereza ngoze mu katale nawe atamanyi kikyusa jangu olaba experience mwe abalaba bwayise ali wano ekikyusa abantu bakute gundi abakulembeze ba wano bayagadde baleete Kampala ekikyusa kale jangu olabe
ogambye batuse mu budde bw'okubalimba enguudo. naffe tulaba bajja tusanga. Kale bantu bange mubeere bulungi. Mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road.